Bano be bamu ku batuuze b'e Buloba Kiweesa mu disitulikiti y'e Wakiso ababukezezza enkokola ne balumba ekkolero lya bbulooka lye bagamba nti libamazeeko emirembe. Nannyini ba kampuni olw'ekyuma kye bakozesa ekirina eddoboozi eritataaganya embeera yaabwe. Bagamba ekyuma kino kibafuukidde ekizibu emisana n'ekiro nga kibabuzaako otulo n'okuleeta ennyanfa mu nnyumba zaabwe ssaako n'okukosa ebisolo byabwe. Enkoko nazo olw'eddoboozi zibadde ziri affected nga n'okubiika tezikyakola ki tezikyabiika. Abantu gagenze mu cracks, amatu abantu tebawulira, ekintu kinyeenya. So tuzze kuba yendoza bwe yazimba teyafuluma okumanya nti ebweru kiri kitya. Abakyala wano abalunda enkoko ku ssente beewola bwewozi mu bibiina naye n'olaba nti enkoko yalina enkoko 5 ajjamu kati amagi 10 kitegeeza enkoko 4 ziba tezikyakola ki tezikyabiika. Bagamba kino kitadde obulamu bwabwe mu matigga. Also have children and we have a school. The children are affected by the noise because we are your immediate neighbor down here. That noise affects the children's concentration. They are not able to hear. The teachers have to speak louder on top of their voices. Kyokka ye munnansi wa ttaka agambibwa okuba nannyini kyuma kino olumutuuseeko n'alaga nga bw'atategeera bye boogera. The water does not flow into our property. And then I don't know too much English, but I know that they not very many. Ono agenze okulaba abantu batabuse kwe kutandika okufaayo. Oluvannyuma ategeezezza abatuuze nga bw'agenda okukola ku kizibu kino. First time told me this, Mr. Chairman, when we just the sound, you close your machine, finish the problem. I couldn't hope I'm making. Abatuuze bamulagidde okuyimiriza byonna by'akola okutuusa ng'asalidde ekizibu kino amagezi. Irize omusenyu gw'abadde atabudde kuba naffe tetuli babi okumukozesa loosi kuba olwedde ekintu kibadde kinyeenya tukiwulira. Essaawa emu kati gigumiikirize amalirize omusenyu ne seminti byabadde atabudde, then ekyuma kisirike ajewo sound ne vibration. Gye biggweredde ng'ekyuma kino kiyimiriziddwa okumala ebbanga eritali ggere. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.